Mugamba mutya mwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi. N'ekirala likinga video. Kati olunaku lwaleero nze nammwe abakyala, kati olunaku lwaleero njagadde twogere ku kigambo kye bayita nkwagala. Njagadde twogere ku kigambo ekyo. Ebiseera ebisinga mukikozesa bubi naddala mu abaana abawala. Okusookera ddala kye nkusaba ggwe omukyala oba omwana omuwala, naddala mmwe nga bakyakwana, mmwe nga bakyabakwana, nga tonnabagenda mu bufumbo, olina omusajja wo nga tonnamuzaalira mwana, temunnazaala, just muli awo kweyagalako bweyagazi. Njagadde kusingira ddala, njagadde njogereko nammwe ekigambo kino nkwagala. Omusajja wakugamba nti mpulira nkwagala, buli kaseera n'abeera ng'akiddingana, mpulira nkwagala. Ebiseera ebisinga omusajja asobola okukikozesa naye ng'agezaako okukusika, ng'agezaako okukusika. Ffe abasajja Katonda yatutonda, omusajja yenna waba akwana omukazi, ebiseera ebisinga ebigambo byonna by'aba ayogera ebisinga bibeera byakulimba, kuba ye ky'aba anoonya, aba anoonya kusika mutima okkirize. Ebiseera ebisinga ky'oba olaba nti omusajja ajja kwebakako amala adduke oba amala akyuke, kuba bba abasajja aba ayagala akubulira ebigambo ebyo bijja okunyumira, akulimbe, akuwaane, naye aba anoonya ekintu kimu, akwebakeko amala adduke. Ky'oba olaba omusajja nga tannaba kwebakako ebiseera ebisinga abeera akuwaana nnyo, akubira amasimu, kwegamba buli kaseera ng'ayagala abeere wooli. Naye kasita amala okwebakako bw'atyo omulundi ogusooka, gwakubiri, ebiseera ebisinga abasajja bakyuka, abadde akkubira amasimu buli kaseera agasalako n'aba nga takyakkubira, nga gwamukubira, gwamunoonya, nga takyammuka, abamu baddukira ddala. Ekyo nkibabuulira mu abaana abawala. Kati n'olwekyo bw'oba oyogera ekigambo ekyo nti mpulira nkwagala, fuba okulaba ng'obaako ne ky'olaga. Kwegamba kirungi oyogere ekigambo ekyo okugamba nti omusajja oyo mpulira mwagala, ng'olina n'ekyokulabirako. Omusajja oyo mwagala olw'ensonga bweti ne bweti. Omusajja oyo mwagala olw'ensonga ankolera kino na kino na kino. Omusajja oyo mwagala olw'ensonga nti ankolera kino n'ankolera kino n'ankolera na kiri. Naye si kwogera bwogezi nti mpulira omusajja mwagala kulw'okuba akwebakako. Mulekerawo okwogera ekigambo ekyo naye nga tolina nsonga lwaki okyogera. Nze kinnuma nnyo okuwulira omwana omuwala ng'agamba nti omusajja yansuddewo, omusajja yankyaye, yagenze n'omukazi omulala, naye ate mpulira mwagala. Ekintu ekyo kwegamba nkyewuunya nnyo. Ky'oba olaba nti mba njagala ne nkubuuza gwe omwana omuwala, kiki ekikuleetera okwagala omusajja oyo atafaayo nga takufaako? Ebiseera ebisinga nze njagala ongambe nti njagala omusajja oyo mpulira mwagala olw'ensonga nti omusajja oyo ampa ssente z'enviiri, bwe mugamba mpeezeyo emitwalo 10 ez'enviiri, emitwalo 5 agimpeereza. Njagala ombuulire nti omusajja ekiraga nti mwagala yampangisiriza ennyumba w'ensula, ekiraga nti omusajja mwagala yangulira engoye, yambeeza mu bulamu obwa bulijjo, yandabirira mami wange, yandabirira muzeeyi wange. Kwegamba ng'olina ky'olaga, yankolera bizinensi. Omwami oyo ekindeetera kubeera nti mwagala, mu butuufu yankolera bizinensi eno gye nnina, kijja kuba kya makulu. Naye kiba kya bulaba okugamba nti mpulira omuvubuka oyo mwagala ng'ate ye akukyaye, naye ng'ogenda okunoonyereza omusajja gw'ogamba nti owulira omwagala nga takuwanga naye ku ssente ziwera mitwalo 10. Ekikulu kyakola kujja kwebakako kugenda, kujja kwebakako kugenda, nga kye kikulu kyokka kyakola. Ekyo tebikyakola. Mbabuulira mu abaana abawala, beera n'omusajja ng'omusajja oyo akutwala mu maaso, ng'omusajja akuzimba, ng'omusajja ajja kukubeezawo emyaka emirala 2 mu maaso. Beera n'omusajja nga pulogulamu zonna z'akuwa zigenda kukubeezaawo, zigenda kugaggawaza, zigenda kubabeezaawo mubeere bulungi. Naye mubeera n'abasajja ng'omusajja akulimba bulimbi, kulimba bulimbi. Kino kankibabuulire mu abaana abawala. Omusajja bw'olaba ng'omusajja ng'akukyaye n'agenda, weeyisa emikono mu maaso. Olina okumanya nti owonye bizibu, owonye kizibu. Weeteeketeeke bweteesiteesi, omanye nti omusajja gwenziramu okufuna, nina kwogera ntya naye, nina mubuulira biki bye njagala, nina kwogera ntya, nina kweyisa ntya. Kijja kuba kikulu nnyo. Mulekerawo okweyisa munneeyisa etategeerekeka. Bw'omusajja yankyaye, omusajja yagenze n'omukazi omulala, omusajja yandeseewo, ng'omusajja gw'ogambe yakuleseewo talina kyakuyamba, jasi ekikulu kwebakako bwebasi. Kwegamba nga lwakwetaaze lwakuyita, ate mba mwawukana n'akuwa jasi 1,000, 2,000, 5,000.
oyo omusajja batakutwala mu maaso. Kiba kya bulabe nnyo omukyala bagwa omwana omuwala okubeera ng'olina omusajja naye nga ggwe akyegulira engoye, olina omusajja akwagala, ye ggwe yeeteekamu ssente z'enviiri, ye ggwe yeegulira ebizigo, nga bizinensi ng'oyaggayaga toyina ky'okola. Kwegamba kirungi nnyo omusajja gw'ofunye nga tannaba kwebakako. Fuba okulaba nga omuteekamu ebyo bye weetaaga akadde ako. Kuba ebiseera ebisinga omusajja wajja n'akukwana, nsuubira obeera n'ensonga lwaki okkiriza omusajja oyo. Kati ensonga zeezo kiba kirungi n'ozituukiriza ng'omusajja oyo tannaba kwebakako. Bw'oba olina ensonga 10 nga zonna wazimugamba n'azikkiriza, fuba okulaba olabe nti kale ensonga 5 azituukiriza. Ekyo kiba kyangu nnyo ggwe omwana omuwala. Omusajja asobola okusuubiza ebintu ebiwerako n'agamba mukwano ngenda kukolera bizinensi, ngenda kwanjula, njagala tukyale ewaffe, ngenda kulabirira. Kati ku ebyo ebintu 3 byakugambye, lwaki okkiriza okwebakako nga tannaba kutuukirizaako wadde n'ekimu? Fuba okulaba ng'omusajja okumuwa oba okukkiriza akwebakeko, waba akusuubiza ebintu 3 oba 4, atuukirizeeko nga 2. Omanye nti bizinesi yagiŋŋamba aginkoledde, ataddemu bizinesi ya $5,000,000, $10,000,000 ne ziba $2,000,000. Oyo omwami aba wanjawulo, omanya abajja kutwala bulungi nnyo mu maaso. Naye okkiriza omusajja nga takuteekanga namu wadde $5,000 wadde $10,000, n'abamu mmwe abakazi mwe muwa abasajja ssente, n'olabira ddala nga muli mu kavuyo kennyini nnyini. Teri musajja agenda kukwagala ate nga gwe amuteekamu ssente. Teri musajja akwebakirako gy'opangisa ggwe omukyala n'olowooza nti omusajja oyo munaagenda mu maaso. Ebiseera ebisinga fuba okulaba ng'obuvunaanyizibwawo bwonna obuteeka ku musajja oyo abeera kukwanye. Omusajja w'anaaba akwagala agenda kukolera buli kimu ky'onaaba weetaaga. Ekyo ky'anaaba asobodde ajja bikola nga tannaba nakwebakako. Nze mbalabye bangi ne bakola n'embaga nga tamwebakanga nako, naye ng'awulira muli omukyala oyo amwagala n'amukolera bizinensi naye ng'omukyala tamwebakangako, kwegamba ng'agezaako okutuukiriza ekyo kye yasuubiza omukyala oyo olw'ensonga nti awulira amwagala. Mufube okulaba nga mwetegereza abasajja abo. Tokkiriza musajja kwebakako mangu, omusajja sooka omulumye. Ebiseera ebisinga abaana abawala bwe mulaba mulimu abakyala ng'omukyala si mwangu, ng'omukyala osobola omukwanira okumala omwaka omulamba nga tomwebakangako. Ebiseera ebisinga abasajja abo bwe bafuna abakazi bwe batyo ate mwana wattu babalemerako era ne bagenda bulungi nnyo mu maaso. Ebiseera ebisinga omusajja abeera ajja kweguya nnyo. Buli w'obeera ng'olumya omusajja ono kireetera omusajja okubeera nga kolera ebintu eby'enjawulo asobole okusikiriza omutima gwe osobole omwagala. Buli w'olwawo nga tomuwa naye kibaleetera obuzibu mu abaana abawala. Omusajja akukwana mu myezi 2 n'akwebakako, myezi 3 n'akwebakako. Kimanye nti agenda kwebakako alabe nga yo wakula amala adduke, amala akyuke. Ekyo nkibabula ky'oba olaba nti babasuulawo, kuba abasajja abasinga jasi baba baagala kulaba bulabi engeri gye wakulamu, kuwulira nti owooma otya amala adduke. Kye mbasaba mu abaana, ddala mu abaana abawala bakatandika ebintu ebyo eby'omukwano, mubeere beegendereza kuba abasajja si bangu. Omusajja akwebakako n'amala n'adduka n'owulira ennaku akwagaddeko gumu mirundi 2 akuleseemu effumu n'adduka olw'ensonga nti gwe abeera akireetedde gwe omwana omuwala. Kibi nnyo okulaga omusajja oyo obwereere bwo mu sipiidi. Kansuubire ekintu ekyo mukitegedde. Kibi nnyo okukozesa ekigambo ekyo nti mpulira nkwagala naye ng'omuntu gw'ogamba gw'owulira gw'oyagala nga ye takwagala. Temukaka omukwano, tebagukaka. Omuntu w'olaba nti ye asazeewo akutadde naawe mute. Ekyo kye nkusaba mu abaana abawala naddala mu abawala. Mubeera nnyo ku kigambo ekyo, omusajja yandeseewo naye mpulira mwagala. Omusajja akusuddewo akuleseewo. Lwaki obeera olaga nti ate ggwe omwagala nnyo nga ye akukyaye? Laavu enkake tewangaala. Ekyo nkibabuulira naddala mu abaana abawala. Tosobola kukaka musajja kwagala. Ekyo nkikubuulira. Tosobola kukaka musajja kwagala. Omusajja wakukyawa abeera akukyaye. Ky'oba olaba nti nkugambye omusajja w'olaba nga yeegiraagira, just gwe ky'olina okukola weekuŋŋaanye obulamu bugende mu maaso. Bwe kityo bwe kiri. Kambawe WhatsApp namba yange osobola okubaako ne ky'ombuuza ku vidiyo eno, nja kuba nkuddamu. WhatsApp namba yange eri 07777 87 34 0
yeeyo WhatsApp namba yange nja kuba nkuddamu bwe kityo bwe kirimu ebali nnyo kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo n'ekirala likinga video mubeere bulungi mweraba.